Red Zone TV nga bulijjo Muliwa ewatuufu ku budde buno bwennyini nnyini kyengendo osooka basaba mwenna abadde bapostinga nti kati olwaleero saawa ya action tuli Entebbe Entebbe International Airport. Red Zone TV twagala kubanga tukutuusaako embeera nga bwegenda okubanga etambula essaawa yeeno yennyini nnyini. Bw'oba obadde osuubiza abantu, bw'oba obadde opostinga, bino kati si bya kupostinga. Posting yawedde, kati kano ke kadde ak'okuteeka mu nkola. Tupostinze okumala ebbanga, tupostinze tukunze, okitegeera kati kano ke kadde. Eno y'essaawa ey'okuteeka bye tubadde tugamba abantu mu nkola. Oli ludda wa ku budde buno? Oli ludda wa ewatuufu ku ssaawa zino? Ne bw'obanga oli wano ku Red Zone TV nga wooli, kubanga mulimu baganda baffe abali Saudi Arabia, tetujja bayita kujja Kampala ssaawa zino. Waliwo abali e UAE, waliwo abali e Qatar, waliwo abali mu Europe. Mama Kevin, nkwagala nnyo mami wange, webale kubanga gy'oli. N'abalala mwenna abatugoberera, abaana mwenna ba Victoria Malayika, ba Harriet, Ssenyonjo muganda ng'ogamba otya? Tuli mu kubanga tukuwa updates ekigenda mu maaso wali Entebbe. Muve mu propaganda, muve mu zi diversions kuba zo zigenda kuba nnyingi. Muliwa ewatuufu. Waliwo n'abadde batugamba nga simanya kati waliwo posti eno gw'abadde atugamba nti Bobi Wine akolera Museveni, kati ku budde buno twagala mumuleke agendeke ewakyaliwe gwakolera. Gwe mubadde mugamba nti gwakolera, tewali nsonga lwaki ate muba mumukugira okgendayo Entebbe mu Ntebbe. Naye nga mmwe Muliwa ewatuufu, ngenda kusooka neebaza abaana abapangisiza emmotoka nga bo bagamba ffe tujja mu mbeera yonna. Bapangisiza ziroole bagamba newe ziba zituvuga zitya, newe zitutwala zitya. Destination next stop is Entebbe International Airport. Oliwa ewatuufu, obadde opostinga ebbanga lyonna, obadde okunga abantu ebbanga lyonna, ng'obagamba ogenda kubeerayo. Oli ludda wa ku budde buno? Kati gwandaba wano ku Red Zone TV, kamera yaffe yatuuse dda, buli kimu kiri talatibu, embeera ekyali ya kimpowooze, naye nga byonna tugenda kuba tubikutuusaako. So kati nsaba abantu bange, omanyi nze nina abantu bange ababadde babeera ku Red Zone TV ebbanga lyonna nga tukunga. Waliwo abadde batuyambako okusharinga. Muganda waffe Mukiibi Serunjogi e USA, mwanyinaze Nakidde Asiyat, yonna gy'oli, na buli muntu yenna benzijukirako mu mutwe nja basoma Sentongo Brianovic, muganda wange Ssenyonjo. Ono omusajja ali concerned nnyo yo Ssenyonjo gw'olaba, yankubiddeko nejjo kyowaaye internet ng'enkyankalanyeeko, tebabanga abasajja bagijjeeko n'enziruka misinde nkebere ndabo baddala abasajja internet bakikoze batya. Nagenza okutuuka nga poza amawulire ge twafunye ekiro genyinza okubangamba wa waliwo amawulire agatutuuseeko nga galaga nti abakozi ku kisaawe Entebbe abakola night shift babawalirizza era ne babajjako amasimu, ate nga bagambye buli omu aswitchinga essimu ye agiswitchinge off ate agiweeyo mu bakulu bambi ne babeera mu mbeera eyo etali ya mirembe. Naye nga Red Zone TV kwoli Sebambulire Patrick nga nze nkuweereza ensonga nga bwe zijja bwe nzikutuusaako. Ku lunaku olwaleero lwennyini nnyini ng'obudde bukya, omukulembeze w'eggwanga atukoledde posti etugumya. Omusajja yeewaayo bannaye, kati gwe Munnayuganda ali gy'oli gwani ateewaayo? Lwaki teweewaayo ng'omusajja wuuyo yeewaayo? Njagala kulaga posti gy'akoze eyandibadde ekuzaamu amaanyi. Atugambye, even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for the Lord is with me. Olwo lugero luli mu Bible. N'atuterawo wansi, I'm coming home. Eyo message teyinza butakuzuukusa, kati gwe oba obadde okyebase gisomeeko. Atagitegedde egamba bweti mu Luganda, simanyi oba okuvvuunula omuvuunuzi wange anaabeera okke. Nti newankubadde ntambulira mu kizikiza eky'okufa,
sijja kutya mulabe yenna kubanga Katonda ali ku saidi yange. So kakati atukulembedde nati bulijjo mugamba atuduumire simanya abaana be baba basooka kakati yakugambye muve ne ku baana ye kasooki ye mwetegefu tufiiririra kati gwe okyakola ki ewaka era nkubuuza oliwa ewatuufu. Mugana nange Christine Rubega ono abamwannyinaze Christine Rubega we bali kubanga obeerako Ekiri Entebbe. Ekiri Entebbe yaŋŋambye munoonyeeko ngenda kunoonyaako wano mu Entebbe oba oli mu Kitoolo oba oli Galuga oba oli ludda wa wonna ngenda kunoonyaako. Sentongo Brian Viki Nakide Asiati bahali etimu enna mbaagala nnyo bannaaye. Waliwo wano gwe bayita Makoha Kevin Saudi Arabia ne wabawo ne gwe bayita Penina Nalwoga naye abeerako nnyo wano. Grace Nagadia ali Kenya oyo yatugambye yafuddeyo Kenya sikyamanyi kati Grace Nagadia mwannyinaze nsuubira okusanga ku kisaawe Entebbe mono kaweefube ow'okubugiriza ow'okulindirira ow'okwaniriza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera essaawa naye mulowooza wasigadde essaawa mmeka? Essaawa ezisigaddeyo kubanga ntegeddeko nti alina mu kusimbula ate ennyonyi tetambula nga bbaasi. Ennyonyi tetambula nga train za wano etambulira ku speed y'ekika ekya waggulu. Yamaliriza olukuŋŋaano lwe yabadde mu South Africa ebigambo yabyogedde yabibagambye kakati essaawa eno yennyini ayingirawo ku kisaawe Entebbe. Jjukira atugamba nti zijja kubeera ssaawa 4 kati ffe tugambye ate lwaki tulinde essaawa 4 oba ziri ssaawa mmeka ffe tusazeewo tujje tugumbe wano. Propaganda yenna atambuzibwa mu muveeko. Abantu bagenda kuleetawo zi diversion zinga nnyingi tubasaba busabi ebyo tembiwa matu tembiwa budde kubanga bangi babiyitiramu okubanga batujja ku mulamwa ate nga omulamwa gwaffe omukulu gwakwaniriza mukulembeze wa ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubanga ayingirawo mu ggwanga essaawa yonna. Ssaawa yonna tugenda kuba tumulaba yatugamba ssaawa 4 naye kati ffe zino ziri ssaawa mmeka? Zino ssaawa emu wasigadde ssaawa mmeka? Wasigadde ssaawa 3 ezibadde emyezi ezibadde weeks ezibadde ennaku zemubadde mubala. Kakati ndowooza ssaawa eno njagala kukubuuza oli ludda we watuufu. Obadde opositinga obadde okunga obadde okungira ki? Kyogenda otugamba keekadde kyobadde okungira keekadde katuuse. Essaawa gye tubadde nga tulinda ebbanga lyonna ndoza tewakyali kye tugenda kwekwasa kubanze mbagambye nti buno bwe budde okubeera nga buli muntu olaga kye bayita action. Tuvudde mu by'okupositinga tuvudde mu by'okkunga kubanga gonna tugikoze gyonna tugikoze tewali kye tutakoze kati ekisigadde kiri kimu kyokka kya action. Omukulembeze w'eggwanga kiyinza obategeeza nti ali mu kwesetinga abamusiibula bali mu musiibula abamwagaliza emikisa bali mujje mwagaliza kati akadde konna naye teri kinsanyudde nga abaana bano abaana bavudde ebule n'ebweya nga bagamba ffe ekijja kijje ffe tusimbudde embalaasi. Kati nange wano ku Redison TV nenkugamba kamera zituuse mu nfo. Kamera eza Redison TV zituuse mu nfo. Tuli mu kubanga tutesitinga buli kimu tulabe oba kiri set. Tuli mu kubanga tutesitinga buli kimu tulabe oba kiri set. Simanyi mbeera ki gy'olinze, simanyi kiki gwe ky'olinze wonna w'oli naye nga abantu bo bagamba nga President bw'atugambye nti wadde akimanya atambulira mu kizikiza ekyokufa tajja kutya mulabe yenna. Okitegeera? Oliwa ewatuufu. Oliwa ewatuufu. Redison TV obanga kwoli teekako obubaka nakati tukyasobola okukunga okyasobola obbakunga naye nga neebaza abantu abakoze omulimu mu kabwefuba ono mwenna ababadde bakunga mwenna ababadde basharinga information eno. Amannya agamu gajja kunva mu mutwe
naye nze mbeebaza mwenna buli omu abadde alina omulimu gwakola kyokola kya mutawaana nnyo era ffe ssebo oba nnyabo tusiimira ddala mu mbeera yonna nga bw'okiwulira. Kati wano baŋŋambye omwana yakoze posi n'agaba bannaye baboyi ku geeti ye Nakasero nga tekuli bakuumi balazeewa oba nnyingire yabadde aninnie yabadde Saddani Magic abaana gwe baatuuse dda mu nfo. Kati mmwe simanyi byogenda kunnyonnyola ogenda kumisinga bingi naye ng'embeera yo ekyali yakimpowooze. Abasajja bali wano bagamba naffe tubalinze. Omanyi waliwo omusirikale anziziza ebbali naŋŋamba mmwe naffe sebo twagala enkyukakyuka era nze kino nakibagambako emabega ninga neebolaba omusirikale ng'aggyeyo omugga akukuba tolowooza nti akubisa obiveeko akukuba onyiige oba kye bayita okumenka omenke otabuka ogambe kakati kati kufana muntu kufana kuwona yensonga lwaki omusirikale oyo aba akukuba kubanga omusirikale yanziziza ebbali naŋŋamba mbabuulire mmwe ffe twagala enkyukakyuka n'okubasinga kubanga omusajja atuwa emitwalo 35 atuwa emitwalo 4 ate nezimala emyezi 3 nga tebazituwa. Kati lwaki nze nsigala muwa obukuumi lwaki nsigala mukuumidde mu ntebe kakati oyinza okujja wano omanyi muyinza okujja wano ne mulaba abasirikale ne mutya abo baganda baffe bali ku saidi yaffe. Leero nakuza mwezi 5 bannaaye lunaku lwe twagala okutongoza nga Independence Day eri official era wano ku Red Zone TV ebikujjuko byonna bijja kubeera wano buli kimu ojja kiraba buli kimu ojja kifuna so tewali nsonga yonna gy'ogenda kubanga omisinga kiri eri ggwe okweteekateeka okwepositioninga abaana ebintu baategese dda buli kimu ebyambalo biibyo bw'oba obyagala weebiri engatto yiiyo yeemala t-shirt yiiyo yeemala ovulo yiiyo yeemala bereti yiiyo kweri n'essaawa kubanga obudde kikulu naye nga gwali ku Red Zone TV bw'oba osobola okukunga mu ngeri yonna gy'osobola abantu tubategeeze nti embeera ekyali taratibu nnyo naddala wano ku Red Zone TV buli kimu tukikutuusaako nga bwe kiteekeddwa okutuukako. So kati simanyi oyimiriddewa bane bulijjo abaŋŋamba nti mugenda kujja muliwo ewatuufu muliwa mumbuulire muliwa ewatuufu ku budde buno muli luddawa ewatuufu ku ssaawa zino zennyini mubadde nga muŋŋamba nze nzija ngenda kubeerayo ngenda kukeera bukeezi kaakati mundagirire we muli mukunge n'okkunga okitegeera mubibagambe ku kamera gwe kamera za Red Zone TV zatuuse dda mbuulire ewatuufu wooli nkunoonyeeko mbuulira ewatuufu wooli mbere nga nkuceekingako. Enamba y'essimu yiyo 0756081795 teekako message ku WhatsApp tokuba wabula akozesa WhatsApp ne woba okuba osobola okuba ng'okozesa WhatsApp buli kimu ne tubanga tukikwasaganya waliwo agajja wano njagala kumanya oliwo ewatuufu oliwa ewatuufu mwe balimbalimba musima gundi bamusibye gundi bamukutte gwe postinga ki ffe tujja kuwa amawulire amaki tujja kuwa amawulire amatuufu muli luddawa ewatuufu. Red Zone TV kwoli bw'obanga gy'oli wanika omukono eteekako obubaka ombuulire nti kw'olinze abantu mbategeeze nti omukungu twatudde naye ali ku Red Zone TV agoberera tuli wano ku kisaawe Entebbe muli luddawa ewatuufu. Mubadde nga mukunga mubadde nga muŋŋamba abamu besijja kukiikira nsingo nga sibalabye bo balina engeri gye bali mu struggle ate nga yo ndala nnyo. Mama Kevin Switzerland ne gurupu gy'okulembera kuba nkimanyi olina abantu awo bakukkiririzaamu bawerera ddala so tukwebaza kyokola kya mutawaana nnyo kugambe omukulembeze ali mu kusettinga off agenda kubanga afuna ennyonyi egenda okubanga emuleeta direct paka Entebbe International Airport mu ggwanga Uganda essaawa zigenda kuba 4 ez'okumakya East African Standard Time abeere nga alandinga
ku kisaawe Entebbe mu ggwanga Uganda. Kati osooka owulira ensasagge budde bwebwo. Simanyi kyolinda, oba oli kumpi oba oli wala, kyonna gyonna bw'obanga wasazeewo okubanga ojja ku ttiimu eno, wandibadde nga ssaawa zino wotuuse. Bw'oba tonnatuuka at least ng'oli kumpi, Muliwa ewatuufu. Naddala buli abadde akunga wano ng'oŋŋamba nze nzija Muliwa ewatuufu. Red Zone TV kwoli tuli mu kusetinga wano tubeere nga tukuwa ekyo kyennyini naye nkugambye saagala kumanya muntu atulimba. Njagala muntu atubulira mazima tukutunuzeemu kamera abantu bibagambe aho ekitegeera oliwa Muliwa ewatuufu. Teekako message ombuulire oli ludda wa. Teekako message ombuulire oli ludda wa. Onaluze Kenya yatugambye nti temuddamu kupostinga muntu nti gundi nga toyina bukakafu nti gundi baamukutte. Obudde buno siyo si ensonga. Ani ono waliwo wanaŋŋambye nti ye ali mu mmotoka ayingira Entebbe. Wamma kati gwe message ezze ku WhatsApp naye tantereddeko linnya lyo. Naye kati gwe tugenda kubeera butoola. Bane Muliwa ewatuufu. Red Zone TV kwoli sebambulire Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza. Honalebozaako enfunya amawulire nti naye ali mu kkubo ssaawa yonna atuuka. Honalebo Muwadanku nnyingi essaawa yonna ayingirawo. Ani omulala wanaŋŋambye bane lunaku lwe lwaleero lwe mbadde nga mulinda, lwe mbadde nga mugamba abantu era ennaku z'omwezi 5 gwe abadde takimanyi ennaku z'omwezi 5 olwaleero Uganda Police bali ku saidi y'abantu oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Kati ku mulundi ogusooka poliisi esazeewo ekolagane n'abantu. Va mu bigambo bya no simanya yaani ono wa poliisi oba yaani osimanya ani oyo atamanyi na kwogera. Busimanya ate mu bigenda bali boogeza feeling naye kati omusirikale omutuufu yona afuna emitwalo 4. Abo bo tuli guaranteed nti bali ku saidi yaffe. Bano banfuna emitwalo 4, nfuna emitwalo 3.5 maze emyezi 3 tebansasula. Semana biki abo njagala obba wa guarantee nti bali ku saidi yaffe. Era we twogerera weebali nebo akuzze ebbali bwakufuna n'akuzze ebbali akubuulira amazima n'akugamba mwana mutuyambe mubeere serious ku luno, enkyukakyuka esinga kugasa ffe tuli bubi. Oba muntegeera bulungi nnyo. Kati gwe banga kwoli ku Red Zone TV njogera mpola nno olw'ensonga nti nina bye ndi mu kusetinga naye ate saagala bisetinga nga tetunyumyamu. Baganda bange mwenna abasennyonjo mwenna abazze balaga amaanyi mu nkyukakyuka tubeebaza. Mami wange omulungi Mama Kevini Switzerland mbeebaza mwenna. Ndi mu kusetinga bingi wano naye nga ngezaako kubanga mbawa ekifaananyi oba ekituufu kyova olaba ndi mu kusetinga wano buli kimu kibeere taratibu, buli kimu kibeere mantarahaba, obeere ng'ofuna ekyo kyennyini ky'oteekeddwa okuba ng'ofuna. Nkugambye ku kisaawe Entebbe embeera eri taratibu ya kimpowooze. Nfunye amawulire nti Honorable Zaake ali mu kubajja essaawa yonna agenda kuba ayingirawo, tujja mukuwa ojja mufuna. Essaawa yonna Honorable Muwadanku nnyingi baŋŋambye ayingirawo, essaawa yonna ojja mufuna. Mpozi Honorable Joel Ssennyonyi oyo ye ajja ne President kubanga batambula bonna, ali South Africa. Honorable Nyeko Deiki naye ali South Africa, naye ng'embeera ekyali ya kimpowooze mpola tugenda kuba tugikutuusaako
buli kimu nga bw'ogenda okubanga okiraba wano ku Red Zone TV. Tuli mu kusetinga byuma tube nga tukutuusaako ensonga nga bwetambula. Abaana bali mu kwetegeka. This is not business as usual. So kati gwe kiri gy'oli okwanguwa n'oba ng'otuuka mu kifo ng'obudde bukyali. Kiri gy'oli okwanguwa bangambye mbalageko sayidi ya arrivals bwe batuukira. Neme balaga eri ate abagenda gye basimbulira. Nja kuba nze ogwange ngukola. Red Zone TV kwoli embeera ekyali bwetyo, embeera ekyali bwetyo, abajja, abayingira bayingira, abakomyewo. Kakati omuntu alindiriddwa ali omu yekka, ate ng'essaawa yonna amawulire genjagala okuwa nti atuuka. Kubajjukira yatugambye ku ssaawa 4 zennyini, kati gwe tuli ku countdown ssaawa ziri mmeka ku ssimu yo? Ssaawa zino 2 n'eddakiika 10. Kitegeeza tusigazza essaawa emu n'eddakiika 5. Tusigazza essaawa emu n'eddakiika 5 tubeere nga tulabira ddala embeera nga bwetambula, tulaba action. Bannayuganda nga baaniriza omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Embeera yonna tugenda kuba tugikuwa wano, toyina nsonga yonna lwaki omiisinga ekintu kyonna ng'ate oli ku Red Zone TV, omukutu ogwewaayo okubanga gubaweereza. Mama Kevin, muganda nge Ssenyonjo, Victoria Malayika, Sentongo, Brian Vicky, mwenna abatuuka, abagenda bagenda, naye nga kyengezaako bategeeza tuli mu keetereekerero, tuli mu keetalo. Kiri wano Entebbe International Airport. Abantu bagamba tumala kumulaba baaba okukakkana. Red Zone TV kwoli byonna tugenda kubanga tubikuwa. Buli kimu ogenda kubanga okifuna wano ku Red Zone TV, toyina kyogenda kubanga omiisinga. Flights endala weeziri naye ffe tetuziriiko, si bye byatuleese. Tulinze omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wali wennyini wali akagambo welcome to the Pearl of Africa. Ogenda kubanga obifuna, buli kimu tujja kukikuwa. Flights endala zigenda mu maaso naye ffe si ze zaatuleese. Ekyatuleese kwaniriza, kubugiriza, kukulisaayo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubanga ayingirawo mu bbanga eritali ddene. Ate kino kiri mu mateeka, teriyo tteeka ligaana muntu kwaniriza mugenyi we, ate ng'ono si mugenyi, tumwaniriza mu nsi ye. So kati mwetegeke action, mwetegeke essaawa yonna tugenda mu action. Essaawa ziri 2 n'eddakiika 11, tubulayo essaawa emu n'eddakiika 49 tubeere nga tutandika ekyatuleese. Biri bibadde bitujja kifu ku maaso, ekigendererwa kisigaza essaawa emu n'eddakiika 49 tubeere nga tukikutuusaako. Embeera yonna egenda kuba ekutuukako wano ku Red Zone TV. Gwe obanga kwoli buli kimu kigenda kuba nga kikutuukako bulungi. Abantu bali mu kudda, abantu bali mu nteekateeka zaabwe, naye naffe tuli mu zaffe. Nenyongera okugamba nti kino kiri mu mateeka. Naku z'omwezi ezibadde zirindiddwa ziza leero. Olwaleero naku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2023.